Okutuusa okusaasira kwange n'okwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka eri abaana, eri ab'enju, eri abooluganda abako n'ab'emikwano gya Pastor Augustine Yiga olw'okufa kwe. Okufa kutuuka ku buli muntu, kyokka tekumanyirikika. Manyi bulungi nti wadde pasita wammwe agenze n'ennaku ezo yalwala mwamanya, naye temwalemye kwekanga ng'amawulire gafulumye. Tubasaasidde nnyo bannaffe. Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2014 nali mu ggombolola eno ey'Erubaga nga tuli mu kaweefube w'ettofaali. Twatandika kaweefube w'ettofaali nga twagala abantu ba Buganda basitukiremu, babeeko enkulaakulana gye beetuusaako awatali kulindirira buyambi. Ettofaali lyali liruubirira okweggyamu okwenyooma, okukomya okwekubagiza. Bwe twalangirira tugenda kujja ludde eno e Kawaala, Pastor Augustine Yiga n'aweereza obubaka ng'asaba Katikkiro ajje wano, era Revival Christian Center n'ajjawo ne mutoola ettofaali zito. Ku lunaku olwennyini nga 9 Julayi 2014 nali wano, era Pastor Yiga ku lwammwe n'antikka ettofaali n'atuwa n'ebirabo biyitirivu. Mu kaweefube w'ettofaali Revival Christian Center wano y'emu ku kanisa z'abalokole n'ey'omukulu ono gwe nsanze ayogera Ennaakulabi, n'endala ntonotono ze nakyalira. Simanyi nyiza n'okubanga wano mu balokole we nasinga okusanga ettofaali eddene. Mumanyi nti kaweefube ono gwe mbagambye ow'ettofaali yalimu n'okutoola ensimbi. Wabula Katikkiro anenyezza abasumba b'abalokole abamu abasiiga bannaabwe enziro kwe kubakubiriza okuwangana ekitiibwa. Mpulira nnyo okuyombagana n'okwogera ebisongovu wakati w'abapasita abamu ab'abalokole. Ebigambo byenzikiriza abantu abatali bamu, buli omu ku lwabitaputa lulwe. N'olwekyo buli omu yandyagadde nnyo kyakkiririzaamu ate nassa ekitiibwa mu ky'omulala. Ndowooza buli pasita weebali na wano, buli pasita asaana asomesa eddiini mu kkanisa ye, ate buli omu asse mu pasita omulala n'ekkanisa y'omulala ekitiibwa. Omuganda agamba nti omuweesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Kyetuva tuwa ebyokulabirako. Nze ntera nnyo okulaba omulabirizi w'ennamirembe Erubaga, ate ntera nnyo okulaba Ssaabasumba w'e Kampala ng'avudde e Rubaga naye gatta kuba ennamirembe. Nze mbiraba naye nga nabo balina ebibyawula. Emabega kaawo nalaba Supreme Mufti ng'ali ku Kereziya ensambya. Mwamulaba? Oyinza okwebuuza nti ekyanditutte omusiraamu mu Bakatoliki kyeki? Ndowooza enkola bw'etyo esobola okubeerawo ne mu bapasita b'ekkanisa z'abalokole, era enkola ey'engeri eyo ejja kunyweza okwegatta mu bagoberezi mu by'omwoyo ne mu mbeera eza bulijjo. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga agambye nti Pastor Yiga kyakulabirako kirungi nnyo eri emijjo emito kubanga bayigiriza okwekolera okwegobako obwavu. Pastor Andrew Jengo, mutabani w'omugenzi, agambye kitaawe abadde ayagala nnyo abantu era ng'ayagaliza neyebaza obwakabaka bwa Buganda okusima kitaawe emirimu gy'aweereza. Twebaza obwakabaka bwa Buganda bwawulira omulanga gwaffe ne butudduukirira. Olw'okuba tuli mu maziga by'okwogera tulina bitini nnyo, naye ng'abasajja Abaganda bwe bagamba atuma omukungu tamagaamaga. Ow'ekitiibwa Katikkiro, tukusaba w'otuuka embuga ow'embuga mutugambi gutusinze, era ku lw'abaana bakadde baffe ne famire ya Revival Christian Church tusiima obwakabaka bwa Buganda butudduukirira, tusiimira ddala. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Sempa agambye nti omugenzi Pastor Yiga abadde mujjumbiza emirimu gy'obwakabaka n'essaza okutwalira awamu era obwakabaka bwakumusubwa nnyo. Omugenzi Pastor Yiga wakuziikibwa ku Sande eno e Kawaala mu Kampala awo wennyini ku kkanisa ye gy'abadde asumba. Akakiiko akakulira ebyokulonda mu ggwanga kazzeeyo mu nteesaganya n'ekitongole ekikulira ebyokugula n'okutunda ebintu bya gavumenti
ki Public Procurement and Disposal of Public Assets PPDA bakanye ku kampuni ezinakubisa obululu obunaakozesebwa mu kulonda kwa bonna okubindabinda. Sabbiiti eno ekitongole kya PPDA kyasazaamu contract akakiiko k'ebyokulonda gye kaali kawadde kampuni engwira 6 okubisa obukonge bw'obululu oluvannyuma lw'okukizuula nti akakiiko k'ebyokulonda bwe kaali kagaba omulimu ogwo enteekateeka yonna yalimu amavuunya era ne kiragira ekitongole nti akakiiko kaddemu buto okwetegereza. Ekitongole kya PPDA kyasazaamu contract eyo nga kyava ku kampuni z'Abannayuganda ezeegattira mu kibiina ki Uganda Printers and Packaging Association okwekubirira enduulu nga beemulugunya olw'akakiiko okugemulira kampuni z'abagwira omulimu ogwo ng'oba oliawo be bandiweereddwa omukisa ogusooka. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi bw'abadde ayogerako eri ab'amawulire ku kitebe ky'akakiiko mu Kampala agambye nti mu kugaba omulimu ogwo baatunuulira nnyo obusobozi ate nga kampuni za kuno tezibulina era kaakano basazeewo okuddayo ku mmeeza basalewo ekiddako. Njagala mujjukire ekintu kimu. Tosobola kubeera n'okulonda nga teri bukonge oba bululu. You cannot. So bululu no kubeerawo, ballot papers no kubeerawo, era ekiikawufu we tulina nti waba ensonga zonna ezaagala kutaataaganya oba okulemesa okutandika okw'obululu tuzimalawo tukuba obululu kubanga obudde bwe buweddeyo. Katugenda kuyingira mu Novemba. Obululu tusuubira Afrika nkakiiko ebyokulonda okubeera naffe nga Desemba yakatandika mwezi gwe 12 wakatandika. Tulina okupaakinga, tulina obusootinga, buno bugende gindi, buno bugende gindi, buno bugende kakati bwe tuluwaawo kubanga tuyali muntu oliito za feza one eggwanga tuba tuliteekawo. Ebyo nga biri bitya akakiiko k'ebyokulonda kasengesa engeri gye kagenda okuwandiisaamu abo abeegwanyiza entebe y'eggwanga nga mu nsengeka eno Yoweri Museveni Kaguta muna NRM yajja okusookawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja ogwa Museenene ku ssaawa 4 zennyini ez'okunkya. Ku lunaku lwe lumu olwo General Henry Tumukunde Kakulugu wakwewandiisa ku ssaawa 7 ez'emisana so ng'era ku olwo Katumba John wakwewandiisa ku ssaawa 8 ez'emisana. General Gregory Mugisha Muntu Oyera wakwewandiisa ku ssaawa 9 olunaku lwe lumu so nga Kalembe Nancy Linda ye wakwewandiisa ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. Enkeera walungi ennaku z'omwezi 3 Kyagulanyi Sentamu Robert wakwewandiisa ku ssaawa 4 ez'okunkya na FDC Engineer Patrick Oboy Amriat ye weewandiise ku ssaawa 6 ku olwo ate Mwesigye Fred yeewandiise ku ssaawa 8 olunaku lwe lumu. Abaagala okwesimbawo balagiddwa okusasula ensimbi ez'okwewandiisa obukadde 20 mu budde n'okuteekateeka ebiwandiiko by'obuyigirize byabwe n'obukwakkulizo bwonna obulambikiddwa mu tteeka erifuga ennonda y'omukulembeze eggwanga. Omulamuzi Simon Byabakama agambye nti oluvannyuma lw'okusunsulamu abantu bano akakiiko kakutuula nabo saako ebitongole ebyokwerinda ne minisitule eby'obulamu okutunulamu nsonga ez'enjawulo bannabyabufuzi beemulugunyaako omuli n'ekyokuwera enkuŋŋaana olw'okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Etteeka lya kafyu erikyaliwo Byabakama agambye nti nalyo lyakwetegerezebwa. Naye presidential candidate alina okutaalaga eggwanga lyonna. Ate emirundi egisinga obungi oyagala kugenda mu kifo kira olina kutambula kiro osobole okubeera mu budde enkeera. So tugenda kubeera n'enteeseganya n'abakulu b'ebyokwerinda naddala abo abakulira okulaba nti kafyu egobererwa. Tugenda kutuula nabo tugambe bannange campaign zitandise. Ba candidates balina okwetooloola eggwanga lyonna. N'olwekyo tulina okuteekawo enkola eneebasobosesa okutambula wadde kiro nga teri abagamba nti ate mumenye ebiragiro bya kafyu. Akakiiko k'ebyokulonda era kalangiridde nti kagenda kusinkana ekibiina ekitaba bannannyini mikutu gy'amawulire ekya National Association of Broadcasters bamumuunye mu nsonga naddala ku ebigambibwa nti emikutu giseera bannabyabufuzi ensimbi nga bagenze okugyogererako. Akakiiko k'ebyokulonda era kazzeemu okukunga bannabyabufuzi bagoberera ebiragiro byonna ebyassibwawo mu kwetangira ekirwadde kya COVID-19. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Alhaji Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu asabye Ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Martin Okoth Ochola okutandika okwekebejja basajja b'emitwe nga tebannatwalibwa mu bantu kubanga bangi nnyo emirimu gyabwe engeri gye bagikolamu ya kifuulannenge.
Omulangira Alhaji Kasim Nakibinge asinzidde Kasozi ekibuli ku mukolo ogwa Mawulidi ogw'okuza amazaalibwa ga Mutume Nabbi Muhammad okusaasira n'emirembe bibere ku ye n'agamba nti obukambwe bwa poliisi bususse si kyokka n'okwekubira yeekubira. Kyabala bonna tubasabye okukuuma amateeka naye namwe mugakuume. Muyitiriza okunyigiriza abantu, muyitiriza obutaba na bwenkanya, mubeere n'obwenkanya mu ssaawa eno gye tugendamu era nga nayo tugivuddemu. Bintu bingi bye tulaba ku TV, obukambwe bw'omukozesa temwetaagisa. Ebintu byonna byemukozesa biyitawo olulina okukoma. Tuludde nga twogerako nammwe nti bannaffe ekyo temukikola, naye tuddamu titugenda mu kulonda. Bonna bannaffe abakulira ebyokwerinda obutabenkuvu bw'eggwanga, mukuume nammwe empisa, mukuume amateeka. Ate muleme kubeera muwa kyekubira. Kyogamba gundi kyogamba n'omulala. Naye mugenda oluusi n'olabikira ddala ng'oguddeko olubege. Ffenna tuli bannayuganda. Ono era bannayuganda abasibiridde entanda mu kiseera kino ng'eggwanga lyeteekera okulonda okugoberera amateeka baleme kufuna buzibu obuyinza n'okubaleetera okufa. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa ayogedde ku byafaayo bya Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asaba abayisiraamu ba Uganda okwongera amaanyi mu kwagala Nabbi. Mwongere amaanyi mu kussa Mutume bye yajja nabyo, mweyise bulungi, mubeere kyakulabirako kirungi, mukole ebyo Katonda bye yabalagira n'omubaka we Nabbi Muhammad. Walakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Muyina ekyokulabirako ekirungi, ng'ekyokulabirako ekyo mukijja ku Mukama waffe Nabbi Muhammad. Naffe abasiraamu ba Uganda, eddoboozi lyaffe lyeyongere okuvumirira eri omukulembeze wa Bufalansa n'abo bonna abatyoboola ekitiibwa kya Mukama waffe Nabbi Muhammad nga bamukuba mu katuuni nga baga nti oye Nabbi Muhammad. Ekikolwa ekyo tukivumirira ng'abasiraamu ba Uganda nesse kuvumirira yenna ekitasaanira era ekikakatwako buli musiraamu ekivumirira. Lord Mayor wa Kampala Salongi Elias Lukwago ayogedde ku Mutume olw'entalo ez'obwenkanyazi yalwana n'agamba nti ng'abakulembeze bagoberera obuufu bwa Mutume Uganda okubeeramu obwenkanya. Waliwo entalo ezeetaagisa, waliwo entalo ez'obwenkanya, waliwo entalo eziba nga tezeewalika, zizo Nabbi Muhammad ze yalwana. Naffe abamu akaseera kano batulaba nti Kwago tuli ba ntalo, tulwana, tetulwana ntalo zitalina makulu. Tetulwana ntalo zitunaawuza nga tezirina bigendererwa. Tulwana entalo ez'okwerwanako, tulwana entalo ez'obwenkanya. Ekigambo bwenkanya mu nsi muno kiweddewo. Ekigambo bwenkanya justice kiweddewo. Abasomesa abakulu ku mukolo guno bakulembeddwamu Sheikh Yusuf Mutimba, imaamu w'omuzikiti gw'e Mulago, basomesezza ebyafaayo bya Mutume, obulamu bwe n'ebirala, era ne basaba abayisiraamu okusaaliranga Mutume. Omubaka Mohammed okusaasira n'emirembe bibere ku ye yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwa Rabiul Awwal ogwokusatu kalenda y'Obuyisiraamu nga yazaalibwa Amina ne Abdallah. Menya mateeka okubujuliza obukontana mu kkooti nga munnamateeka Ndulu Mulindwa bw'annyonnyola. Singa ogenda mu kkooti n'obwo obujulizi, wabula ng'obujulizi buwadde bukontana n'obwo bwasooka okuwa, oba obujulizi bwewateeka mu statement yo mu kusooka. Statement yo gy'owadde, kkooti bw'ekizuula nti nno obujulizi obwo bukontana, kkooti ya ddembe ng'emaze okufuna obujulizi obulaga nti nno obadde ogezaako okubuzaabuza obujulizi oba okugezaako okukweka obujulizi obwo, omulamuzi wa ddembe okuweesa engassi ettaka wansi wa mutwalo gumu oba okusiba ebbanga lya myezi 12 oba okukola byombi. Uniti z'omusaayi ezisukka mu 8 ze zaakuŋŋaanyizibwa mu lusiisira lw'ebyobulamu olwakakulungula ennaku 3 wano ku mbuga enkulu ya Buganda Bulange Mengo. Olusiisirano lwateekebwa Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole ekya Kabaka Foundation nga bali bumu n'ab'omukaga aba Uganda Blood Transfusion Service, Uganda Red Cross Society ne Mengo Hospital ku mulamu ogamba nti taasa obulamu ng'ogaba omusaayi mu kiseera kino ekya COVID-19. Omumyuka asooka wa Katikkiro w'ekitiibwa Professor Dr. Twaha Kawase y'omu ku bagabye omusaayi n'asaba bannabyabufuzi abanoonya obululu mu kiseera kino okunga abantu be basinkana okugaba omusaayi nga babakulembeddemu. Akaseera akakusaba kalulu, kati abasaba obululu tubasaba be musaba obululu okubalaga obuwagizi bwammwe mubagambeko nti obuwagizi obwo mutulage nga mugenzeeko gye bagaba
omusaayi twagatulira eddoboozi nga bw'olinnya akadaala abantu obagamba nti ebyobufuzi tubiraba naye muyiteeko gye bagaba era bannaffe abakuŋŋaanya omusaayi bajja kubaaniriza kubanga mbagambye omusaayi tegumanyi byabufuzi era natuleeta byabufuzi wabula tukuleetere bantu abakugoberera bajje baweeyo omusaayi. Senkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala ategeeza nti balina essuubi nti ekigendererwa kyabwe kiyinza okutuukirira ne babweza yuniti z'omusaayi 1,000 olunaku olw'enkya kwe kusaba abantu okujumbira enteekateeka eno ekomekerezebwa enkya ku Lwokutaano. Dr. Birungi Rosemary ow'ekitongole kya Uganda Blood Transfusion Service yebazza nnyo abantu abagabye omusaayi olwaleero n'asaba batasobodde enkya bajjumbire. Mpita bonna abatannagaba musaayi nti bannange ekigenda mu maaso okugaba musaayi. Omusaayi guno abantu gwe bagaba gwe gw'owulira nti gundi yalwadde ali mu ddwaliro ayagala musaayi. Omukyala yazadde omusaayi gwamuweddemu ayetaaga musaayi nga bw'aba tafunye agenda kufa. Tulina abantu abeera ku theatre list n'abeerako okumala ng'omwezi naye okubanga mu ddwaliro omusaayi tegubaamu n'abeeraawo ebiseera byonna n'abeera mu ddwaliro. Tulina abaana lubiri oba sikosel abo omusaayi bo bwe guba teguliiwo bannange bw'agenda mu ataaka abeera bubi nnyo. Tubasaba mujje mugabe omusaayi. Amyuka omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform atwala ekitundu ekya Buganda ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba atongozza ekifaananyi ekijja eky'omukulembeze wa NUP Bobi Wine mu bbendobendo ery'e Buddu. Tomusayi Kayinja abaddeyo. Mu mbeera etali ya bulijjo poliisi Masaka terabiseeko aba NUP bwe babadde batongoza ekifaananyi ekipya eky'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'omukolo guno gukoleddwa ku galaji emanyiddwa ng'ey'amayembe galaji mu Nyendo wakati mu kiro ky'enkuba ekibadde kifudemba. Bw'abadde atongoza ekifaananyi kino amyuka pulezidenti wa NUP atwala Buganda era nga yembaka wa paalamenti wa Masaka City ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'onaabadde ne Dr. Bedi Bwanika, Florence Namayanja, Juliet Kakande avuganya ekyomukyalo wa Masaka District ow'ekitiibwa Nakumusana n'abalala. Ow'ekitiibwa Mpuuga agumizza aba NUP ng'omukulembeze waabwe bw'agenda okwewandiisa ku lunaku lw'okubiri olujja. Olwaleero tuze mutongole okutongoza posita ya pulezidenti entongole wano ku Bengaazi wano buli wali abalwanyi ba people power tujja kutongozaawo ekipande kya pulezidenti. Tugenda bbawo ebitonotono ebiriwo mu bitimbe ku lunaku lw'okubiri olwa wiiki ejja pulezidenti tumuwandiisa embeera yabaddewo yonna ey'okumulemesa twagimaze era lwatuwadde ekikakasa nti gwakwewandiisa mu mbeera yonna. Oluvannyuma lw'okutongoza ekifaananyi kino aba NUP bayisizza ekivvulu mu Nyendo n'okwetooloola ekibuga Masaka.